Omubiri gwa munnamateeka Bob Kasango gugalamiziddwa ku kyalo Gasani Gweri Fort Portal wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Kasango yafiira mu kkomerero Luzira ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri kyokka ne wabeerawo obutakkaanya wakati wa mukyala we Nice Kasango n'abooluganda lwe abakulemberwamu nnyina kuwajja alina okuziikibwa. Ensonga zagenda mu kkooti okutuusa omulamuzi Lydia Mugambe lwe yasazeewo Kasango aziikibwe Gweri oluvannyuma lw'okuzuula nti Musoga ate nga nnyina yali ayagala aziikibwe Ettololo. We are united in our diversity, tribes, religion, in times of need and unhappiness, and we care for each other. That is why, when the need arose as to where to lay to rest Bob, our grandson, this home was open. Namwandu Nice Kasango ategeeza abakungubazi nti yakoze buli kimu okutuukiriza baki yayagala nga bafumbiriganye. I do not take the role that he played lightly. And my appeal to you, Rose, is that the Lord gives you the peace that surpasses all understanding. This is not a fight between you and I. This was just for Bob's desires and wishes to be met. Sam Okero nga ekitaye wa Kasango ayogedde bw'ati ku mugenzi. Because they didn't manage to challenge him intellectually, they turned it personal and used their positions to say, okay, we shall see. Since I sit here as a judge, and for me I sit here as the DPP, we are going to manipulate this and we shall see where you end up. Andrew Mwenda nga mukwano gwa mugenzi agamba Kasango okufiira mu kkomera balowooza yali yeerwaza. The judges and the DPP claimed that Bob was faking his illness. In many ways, I feel happy and relieved that Bob died in prison because their lies and their denial of his passport to go and get treatment was finally proven that Bob was not faking an illness. Oluvannyuma omugenzi agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Doreen Nsima yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.